kulwobudde munaye tukyalina story enyingi ennyo waliwo ne Kakooza ono nga yali unopposed tujjukira bulungi nti NRM yamuyisa ng'omubaka agenda okukiikirira Iyala. Iyala yaliyo nga taamu ye tennagwako n'afa, baali bamuyita Kasamba ate nga kyabuzaayo emyaka 2 oba 1.5 amaleyo taamu ye. So ne bagamba nti kabalondeyo omulala. NRM neyisa Kakooza, tubadde tulindiridde Parliament eneemuyisa era kati yayiseemu unopposed okugenda mu Iyala office. Tebabaddeko namuvuganya from opposition, tebatudde nakutuula for long, just ensonga bwe yatuseeyo yesterday nebagiyisa nebagijjayo mu ddiiro. Kati agenda mu Iyala nga member wa Parliament yava mu kibiina kya NRM. Experience agina no doubt, abadde mu government ebbanga lyonna Parliament ng'aweereza wadde bamukubako lumu olukokola bali bamuwadde bwa minisita ne bamumulemesa naye nga ava mu bitundu by'e Kabula. Ate nga otya Kabula tali wala nnyo n'oli yafa gye yali abeera ndowooza olaba. So balinamu akakwata ako olukuba nti oluguudo lwe lumu. Ekyokubiri wekiba nga bakikoze mutima mulungi n'opposition nebanga ekikkiriza kino olw'okuba nti ono yavudde mu pati eri waliwo manyi okukkanya okubeera nga pati bagirekere candidate waayo abeere nga agenda abeereza eggwanga. So kiba kirungi nnyo. N'ekyokubiri tumala obudde bungi nnyo ku eyo issue. Of course NRM erina ababaka bangi naye kwandibadde kukuba kalulu ewangula. So kati ate olaba kati okuteekawo resistance nga ate namwe mukimanyi mwandibadde temusobola kuwangula nakyo kyandibadde si kirungi. Tekisoboka. Numbers never joke with the numbers. Bano bangi nnyo so kati balina ennamba esobola okukola obutamala budde nnyo na bintu bingi bandibadde badiscussingako wali ku flow. Kyandibadde kirungi nnyo ne bakola ebintu ng'ebyo nebaira nga biggwa. So bamuyisiza era nga tumusuubira okuba nga agenda kuba nga akola okuweereza obulungi mu lukiiko luno lwa East Africa. Omukago guno gwetaagibwa nnyo essaawa eno era weetaaga omuntu alina experience ng'eya Kakooza kubanga okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga alaga nti agenda teeka amaanyi mangi nnyo ku mukago guno gwa East Africa okubanga gugenda mu maaso n'okubanga gukola. Era yateekayo ne Kabona Omulamba, mukyala Kadaaga yali akulira Parliament. Kati ne banaamusindikako ne Kakooza bonna nga balina experience ku Parliament zino nga bwe zikola. So kijja kuba kikola bulungi. Ate ogenda eri bali Kadaaga ye boss wa Kakooza? Yes, agenda ye minister kati kukose ye minister w'ensonga ezo azikwasaganya ez'omukago ogwo. Kati era balina okukwatagana ne Kakooza nga bakolera ddala bulungi nnyo. So basuubira nti bonna balina Parliament, balina experience ku Parliament era nga baluddewo nga baweereza mu ggwanga lyattu erya Uganda. Yes, yeah. Nga tuvudde